Kampala Metropolitan North Kawempe balina abapoliisi bataano abakwatiddwa nga mu kiseera kino bali bakuumibwa ku poliisi ya Railway. Bano bakwatiddwa ku katambi nga bateebereza okuba nti ku ssaawa 7 ez'ekiro ennaku z'omwezi 22 mu kitundu ekya Rihamu e Kawempe ku Kizza Zone bakwatibwa mu katambi nga bawanyisiganya ssente oba n'ebirala ne badriver. Ky'odolaba okunoonyereza kwagenze mu maaso kubanga akatambi kano kasobodde, kamera zino zasobodde okukwata abapoliisi baffe awadde bavaayo ne balambula emmotoka nga bakebera emmotoka license n'ebirala ne beeyongerayo okutandika okunyumya ne badriver. Then mu process eyo kirabika bazze basolooza ssente mu ngeri emenya amateeka. Kyovudde olaba ssenkagala wa poliisi yavuddeyo okulaba nti abapoliisi bano bakangavvulwa. Abataano bano mulimu constable driver Pereboni, police constable Abedi Kwene Samuel, police constable Gwire Kevin, police constable Kiria Ivan ne SPC Natu Abraham. Mulimu ne Kopolo Mugume David, ono yali alina okubeera ka komanda naye kwolwo teyakola era naye bamuguddeko omusango ogw'okulagajjalira omulimu gwe. Mu kiseera kyekimu tuli mu kunoonyereza badriver ab'emmotoka zino namba UAR Lusanvaana Fuso box code UBE Lusanvu 84N pickup UBF 431 ba Fuso UAF 322 cha Kanta UBF 161X Toyota Drone UBJ 1014A Toyota Hiace Kigege ne UBD 974E Tata. Emmotoka zino zirina okukwatibwa tusobole okufuna badriver abagufudde omuze obw'okuwa abapoliisi enguzi. Kino nakyo twagala okukikkaatiriza kuba nabo baba beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka era be bamu ku abo abayongera okukuliriza ekizibu kino ekyokulya enguzi naddala ku makubo. Tweyongera okukolagana n'abantu babulijjo okulwanyisa enguzi mu kitongole ekya poliisi. Mu bapoliisi ababeera bakola emirimu ku nguudo, abantu ba bulijjo nabo baba bakwatiddwa balina okumanya nti bazziddwa omusango era balina okutambulira wansi w'amateeka. Bano abapoliisi basangiddwa ne ssente ez'empeke $5,000 envungise oba eza change zetututte ng'ebizibiti. Poliisi yaffe ey'okumazzi